tukole bwe tutyo. Mbadde mpakinze bino ebintu engoye zo zonna, obupale bwo bubadde ogenda owanika mu gundi mu kinaabiro, ebyangwe byonna obusenya bwobadde osaasaanya ku madinisa byonna mbitadde muno eno. Kyemmanyi muno mu nju temukyali kikyo, temuli kyogenda kwetaagamu. Mbadde nkusaba obikwate nga wembigize bulungi we bati mu kasawo kakati nentaddemu transport. Akasanvu tekakutuusa? Naye lwaki wampita ano ng'omanyi ogenda kumulaba? Nze nalisi. Kati lwaki obuuza nkugambye bibino ebintu byo? Nange nkubuuzizza lwaki wampita. Lwaki ombuuza? Nze siggobye, gwe yeegobye. Kuba nze nali najjiranga mu nnaku zange ze njagala, gwe n'oŋŋamba lwaki ojja lunaku lumu n'ojja n'ondabako n'oddayo. N'oŋŋamba lwaki toleeta bintu by'onojja ne tubeerera ddala wano eno. Anti kati luli nali nkulabira mu kifaananyi kirala. N'ensalawo ne ŋŋamba kandeete ebintu byange tubeere wano. Olwedde wali wannimba dda nti wano wuwo. Kati oŋŋamba nzireyo ewaffe. Kati genda waka nakatandika okulaba Kizuulu, olabika okyalina student. Bayinza n'okunsiba nkulaba okyali mwana muto. Bw'ogambye. Atasobola fumbira musajja kamere, kale nkomyewo tomanyi gye nsiibye. Naye kati soko weetunuye mukulu gw'olaba weesa appetite okufumbira emmere. Kanti kyekyo wemba siweesa appetite wali wange okitegedde. Anti wewe wabona nange wange kati nno bw'oba waliyo okwano manyi nti nogakunkwana bukwanya osuulaawo mukwano. Nze tosaba binkulako, nze nazaalibwa mwana wa muntu ate omuntu azaliddwa omuntu nina okugenda mu maka mu kitiibwa. Era olina okugenda ewaka obagambe onyanje n'okunyayo ki? Ayo ng'ononyayo ki? Ononyayo mukazi. Gwe oli mukazi?